waliwo ongoing discussion again amasokolanga bajjawo endongo y'omutwalo tugiza ku mitwalo ebiri endongo etandikirwako abayinza okusobola okufunamu n'abategesi b'ebyo okusobola okufunamu. What is your take ku nsonga eyo? Ogw'omulimu gwabwe abaagala ogijjawo eba baagissaawo oba bakola kyeyo department office yaabwe baalwa nawo dda kubanga brands zaffe bw'otunuulira oba simanyi but ekyo department yaabwe nze simanyi nnyo okwogera ku bitali mu department yange siri muntu wa bigambo nnyo but ekyo ogw'omulimu gwabwe si gwange mu mirimu gyange ogwo tegulimu. Tumanyi ng'omuyimbi abadde aliko nga osasula ssente nyingi naye aba promoters babadde ne bagamba olina sasula millions 3 ku 5. Are they the right people to decide for you? Ebitabo ebyawandiikirwa bigamba muli balabira ku bikolwa byabwe kati munnanga abantu baba baafuna ennyiike baafuna ki abantu guno you know they no ugo eryo ddembe lye kubanga nze siina ate kwaba abawandiise tekuli yali azze nambuukinga Bajjo mulekerawo n'otwala byayogera serious Bajjo mweno era gye tulimu reasoning ye teyinza kubeera ku mutindo naye eri maaso egenda maaso the way he reasons the way he thinks Bajjo are making Uganda look like a lost country. How can you put a price tag on a brand? You know what I'm saying? Fenna, this is therapy. Kanziremu kibagamba omulundi ogusembayo. Music is therapy. Teri muntu katika kwa example gwe sente mekazo osobola okusasula teacher olw'okutendeka abaana ba ghetto kids amazina. Gosobola gabatendeka. Kiri kintu kyabongo kiba kiraba eri kuva Katonda bwajja ayina engeri gy'atuulamu ffe ffenna gwe n'akutuulamu n'oba munnamawulire oli n'amutuulamu n'abakirala. When we fight each other's energy Bajjo nze mugambe bwaba simanyi kubanga saagala namufuula point kubanga ali pointless. You know what I mean? Like tosobola keera nca neggwanga oliswaza okuteeka price on a brand naffe eddagala tulyagala. Nze bwe ngende w'omusawo nangamba Panado wa 5 olw'okuba simanyi kola Panado sisobola muga ndi ngenda kuwa 10 nina okumugula ebbeeyi gy'akoze ki gy'agambye. For example akola eddagala eryo Panado ayinza n'okuba talina kyassaamu nga asima manju musenyu guli mu lujjalo naye olw'okuba nti ye yalabikirwa Katonda alina omulimu ogwo oguzuula ekyo tosobola musalira bbeeyi yakyo. Buno budduuka kirungi yagambye nti ayagambye yezaagula abayimbi kati oyo abapromota oba abadimota abatatutwala mu maaso kati tufe ku bintu ebyo tututwala mu maaso mulekerawo muwa platform abamuwa platform mwe mwongera tulina ebintu bingi ebyokwogerako tuli ku concert ya Spice Diana January 13th bitulina okwogerako tuli ku baana beetegeka kuddayo ku masomero abayimbi we are creating new music for you the fans. Bajjo yajja abe bantu ababa bajja mu industry nga bo bajja lwa business nga teyajja lwa mukwano gwayo. Ffe twayingira mu business lwa mukwano ne tuzuula nti ate business neeraba omunoonya agamba simanya Emma Serugo yamujja eyo mu kyalo eyo bayitayo bati eyo yamujja yava mukono seeta ina yate ntegera ye tefaanana nga y'abantu b'e mukono seeta mbadde manyi walako okusinga kawo bw'ava yavaawo nga teyabanguka essuubi limpeddemu. Tutangazeemu mu bufunze omuntu wagamba nti millions 3 ku 5 videos cost kumanya okozesa social vibes asaba ssente nnyingi ddala kitegeeza ziba tezikwata na videos agala kupanyiza. Nze sikolerera video guno mulimu muve muno mukutunuulira video mukutunuulira kino temulingiza balekerawo okulingiza mu bitabakwatako nze tunulira atu wange eka gwe nkuwadde. You can't buy that. If you could buy it you could be me today. You see what I'm saying? But even nange I worked for it, I've competed for it, I've sacrificed for it. Even the sacrifices I make, don't just look at my investment capital. Look at the sacrifices I've made, the damages. Abamu, this job, you don't know how much time we spend in studio. I'm talking about time because time is money. Sagala tunulire video ani office indala ya Sasha. Video zao kananga buli omwa kubanga boze you know, but I'm talking about time. Tell them to value our time. They be sleeping as we working. We spend sleepless nights in studios. We spend too many finances. We sacrifice time with our families. We sacrifice teenage into
okuvaamu hit song nejja bwe banyangu gitume Bebe ku lwenkya agireete no sigamba nti tasobola gikuba ne tasobola gireeta nkya ontegera kyegamba. I'm not saying no muyinza okuba munfunye bubi sigamba nti tasobola kola ki gikuba no don't take me like that. Sigamba nti tasobola gikuba naye enkya tasobola gireeta. So to respecting abantu nga luli agina nenkya agina era ne tum respecting ebbanga litumaze mu industry nga gyazikuba tekibadde kibadde kyakukuwa example ya fact. It's a known fact nti tasobola gireeta nkya. Maybe next week ng'akiwadde obudde kyengezaako okuga nti tuteekamu obudde buki bungi so njagala ofune obubaka obukibaddemu. No, ekibuuzo kiri bwe kiti nze sisobola mukayanya n'ekibuuzo kye nnina ndyoke muddemu wakati mba nzizeemu bye simanyi. Njagala asooka abannyonnyole eyo lisiti yiye emunyumira ye ng'omuntu oba yatubuulidde ekimunyumidde ng'omuntu oba aba atubuulira ebinyumidde eggwanga lyonna. Kuba ebinyumidde eggwanga lyonna ayinza okuba tabimanyi ne bw'aba nga ye saawa eno nga Bebe kuolwa myaka gyazina zino babandana nazina balobalo nga emizika amunyumira nga abayimbi baba bayimbye bulungi. So atubuulire nti nze nga Bebe Cool bwe mbeera eyo mu biseera nga eby'eddembe nzina balobalo nzina babandana nzina, like he has to come out na refreshing anagamba nti eno list ennyumira ng'omuntu oba yategeeredde eggwanga ki bw'abanga emunyumira ng'omuntu eryo ddembe lye. We cannot disagree. Era ddembe ly'okulonda kuba abayimbi be yalonze bayimbye bulungi. You can't disagree with that. Naye bw'ebanga yategeeredde eggwanga ddamba awo tuyinza okuba ne bye tumugamba ebyenjawulo. So right now I can't really go deep into it because I don't know if he was speaking his mind or he was speaking on behalf of Uganda. So he needs to come out more clear about the list nti abaatuwa ya Uganda oba abaatuwa bimunyumira. What do you think about it?